Obed Mugwisa, Eri Mondoni, Joseph Owino ne Henry Kabugo be bamu ku bavubuka abakwatibwa ku bigambibwa nti beenyigira mu kutta munnabyamizannyo Sydney Gongojo mu bitundu by'e Bukoto olw'ensonga ezitamanyikanga n'okutuusa kati. Bano ng'essaawa eno bali ku mmeera e Luzira leero balabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako Edgar Karwakire ku City Hall okuddamu okuwulira omusango gwabwe. Omulamuzi abategeezezza nga bw'atasobola kugenda mu maaso na musango gwabwe mpaka ng'okunoonyereza ku bantu abalala beenyigira mu bumenyi bw'amateeka buno kuwedde olwo abasindike mu kkooti enkulu. Because inquiries are still ongoing and because they are still attempting to arrest more people, I have to remand you into custody pending completion of that exercise, at which point I will send you to the High Court for your case to be heard. Omulamuzi abasabye okudda mu kkooti ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'omusanvu okusobola okweyongerayo n'omusango gwabwe. I'm remanding you to custody until the 23rd of July when you will be brought back to this court for further orders. Bo bannamateeka b'oludda oluwaabi bategeezezza nti baweereddwa omwezi gumu okuleeta abeenyigira mu kumaliriza obulamu bwa Sydney awo omusango gulyoke guwulirizibwe. Nga bwe mwalaba mu butambi wakyaliyo abantu abamu abatannaleetebwa wano era nga omulamuzi atuwaddeyo omwezi omulala gumu okukolagana ne poliisi tuleete basuspects abo abalala omusango gugende mu maaso. Aisha Nampijja agaseeyo ku Spark TV.